Kakati ye assurance ye yali luddawa nti nekutte kwa Abitex ye wange. Labisa. Okay. Godfather leka ali nayogere. Omanye biseera ebisinga ekyemba kyekole sikyogera. Abitex ogenda okujambulamu bwange ng'enkwakyo festival nagiranga dda kuba naye natandika oyimba n'entandika n'ogipromotinga. Era bwe wajja ku Star Danger oli mutuufu nnyo tebali akiwakanya. Ennaku z'omwezi nga 9 bagamba tusse enkwakyo festival ne gamba ekyo kintu kinene nnyo kive nako. Kyagigobako. Bwe wajja ng'ogisaba weetali wange emirundi emeka. Nakunoonyako gy'ontegeke. Tejawera. Tejawera. Oyo Abitex namuwa option zaali 3. Ne mugamba nze nina capacity y'okwetegeka oba tolina ssente z'ozikuwa onkolere. Ne muwa option y'okubiri ne mugamba waba otegeka nze nange tugabane kiwato. Nako option y'okusatu nagamba nze kankugule. Tokuziganya ssente zampa. Okitegedde. Nampaako deposit. Naye nga kuliko endagaano nti nno ankwaddeko deposit omutono mu week eno ngenda kukuwa ssente bweziti. Okategeera? Olimbye si kituufu ekyo. Olimbye kibana tolimba. Sikuwangako lunaku. Wazimpa kati ninako bwe twatuuka andi sikuwangako lunaku ensonga kisazikuwa. Wedde oyogera gwe sooka ozirike nze Abitex nze sirya bigambo byange era siri mu kuwayiriza. Ate siri mu collecting abantu bantu kunjagala nze njoga kituufu. Obiridde. Kale mbiridde. Kibandulidde ebigambo byo. Ati kulira kuleka gutonsazaamu. Ne tukola olunaku gwe nyini lwangamba lulio twesanga lwe nali ngendo lunaku bilisimu ne gamba ngenda gisazaamu nongamba nindako twogere. Bwe nakusanga okwogera wangamba byembadde mbala byonna biganye naye kye tugenda okukola ogenda kufuna ttiimu yo nkukwasa omulyango ku makya. Naye nga omuntu gw'ogamba okukwasa omulyango ku makya abaana etiketi tuzitunda kyo tennatuuka. Kati singa buli muntu ajja kushonga na tiketi. Ate singa sijijjayo abantu bagula tiketi yawe. Nekati tewali muntu yaguze tiketi tewaladde mladde omutwalo gwe owayo yaga abantu malogwa tiketi ate mba disappointing amazo okusasula sente zaabo. Kiba kizeeye eri kye nagamba nti nno gwe kankwe sente gontegeke izo onkolere. The options yasoko okuwa. Segera gwe lwaki kyeweya machuku. Akati alien skin. Ate nowoza mbuno twaki nagamba topa kukanyo ulira nasowa ne gamba topa kukanyo soko twala akaddeko obono ontegeka. Bichimoso ko kibalinga tonna mbate na wama confirm ngo na kwatono nyaba sponsor waliwe cyali kikugoba. Sebonze ni brand nene nyova kubono baba na mbiba mugwiro bugwezi sebonze manyi level yange gendiko. Kuja ku velero zembuno nze ndi mwembi buyimbi just nze manyi ki level yange gendiko. Toja kujimanyanga sijikulaze. Ushegedde. Ekigambe ekitufu alien. Ekigambe ekitufu alien kyenda atogere. Nze siri after money go Abitex. Ushegedde. Esibi cyange butansiri waza. Zikasito omuntu tondaga nti nonze ndiddawa kuggwe. Kyogambo talented promoter. Nakyo kitone. Mbono wategeka ekivulu munaku nyasiganye diruto yagwa bulungi yako negamba nyongama de kyabiri. Shote yakola. Tewanefulira Freedom City twakola bulungi naye ku nkwakyo webuze mu lwaki ne nkwakyo njalo okkirize weefudde wampadde sente lwaki weefudde endagano gye namenye kubanga saakuwaako lunaku aliyeni wuliriza taakuwaako lunaku nti sente nziretanga 5 guni lutuuka ne sikuwa sente zo Abitex gwe nyina kintu kyoyinza okunguza nenkuwaako emitwalo 2 nesikubuulya lwe naakuwa balance ey'endagano eyo ddiru gyeri eba ddiru ki byeno nogirabyeyo tuleme kwogera bwogezi kintu nti omuntu milioni 10 ze mukanyiza n'omuwaako 10 ne mutambula ne mugenda bugenzi bwe mutyo ekyo tekiriiyo it's not applicable bw'oba omuntu ekijambo tekiriimu
era mba musozo Alien skin Nkwakyo yavuddeyo tukitegedde n'ekyo njagala omanye kiri kimu tiwefudde njagala omanye nti sina ndagaano yonna gye namenya gy'oli Abitex sokolindeko nga lunasalawo nze mbadde mbuza Alien skin wayinza okubeerayo omukisa gwonna ne mutuula n'Abitex ku mmeeza ne muteekayo Nkwakyo eyo mu kaseera kano ng'erinnya lyo livuze nnyo. Nawe nabadde njagala okugamba Abitex soko sirike abasajja beekuba bulijjo ne bayisanga ku mwenge ne beegulira omwenge. Soko lindeko Alien skin wakyaliyo opportunity ne musobola okutuula bwangu obw'ekitalo ne tuzaayo Nkwakyo. Kati wakiringi sazaamu mu ggwanga netabaayo mwana. Kati gwa Abitex kola boti kakokiza mpejemo. Bobo collectinga oba birowooza mbuno okozesa ki oba kimbuno nze na collectinga sympathy. Siko ya ku sympathy tano nze nkoera ku kabuli tebakulimba n'okulimba gwenze siko ya kukwewombeeka. Okitegeera. Tano nze ndi nze nagambira oluli ne kusimu neganze ndi boni anirule mwana nze sifugika tolooza mbuno ogenda kunfukamiza wansi lwa kasente. Nze nene jireyo concert yange je na branding ira to wamanchi idea je yava Abitex sigala mu kyepo kulucho akadi tukiriza nto nemereddwa twawukanye tosobola tegeka Alien skin is a big brand. Alien skin Godfather tukasanga kukozesa bigambo bikujevuna wano tolimbira ko bantu gwandiga byembo byakwe Alien skin kubanga gomanyi kye weegula eri abantu mwana. Nze kyesaga kiri kimu muntu kulaga nti no ndi musiru mbegula kochi kati kyoba okola Alien skin Alien skin kyomanze bujo nkugamba nkulirizako Alien uliriza Alien skin nze sikyalina kye negomba mu kuteeka Nkwakyo yo kyensaba kiri kimu saagala kusika muguwa naawe obusente bwange bwenataddemu obutono bw'ekinaku njagala obubale obumpe nga wiiki eno tennaba kuggwako kubanga obumanyi bulungi nja bukulaga nga ne risiiti zaabwo oziraba ogende mu maaso ssebo n'Enkwakyo yo kubanze bulijjo siteeka Nkwakyo. Wiiki bwe naabe weddeko nze ngenda kukubira nkugambe nti wiiki eweddeko. Nja kujjukiza nti naye kyoba omanya mu bantu bobadde ozanyirako abo n'obeefuulira ebivulu byabwe n'otuuka leeti ne baasa ebintu n'otabawa ssente zaabwe kyenjagala omanyi nti ezange ogenda zimpa mu bulungi oba mu bubi. Aya tutandikira awo nja kyenjagala okukakasa yakyakabi anti kolola ogenda okitegeera nti bali bootawa ssente zaabwe zozanyiramu tibajega kabatabeera bulungi Abitex lwaki ebintu bino bitaddemu obusungu bintu bino bitaddemu obusungu ate Abitex this is new generation omanyi gwe bayita Alien skin yalowooza mbali waggulu w'amateeka naye kyenjagala omanyi Alien skin nabwa kugamba ekyo Abitex ogenda muwa ssente ze kyenjagala omanyi yaman tutandikira awo wanji nze kyenandyabe bannange naye siraba Abitex nawe olina obusungu bungi nnyo bwesitegeera. Alien skin ayina ejjoogo naye ejjoogo ligenda muggwamu kubanga nakuwulidde wano omubalira ayimusa ebitogi ejjoogo ligenda muggwamu Alien skin ejjoogo ligenda muggwamu bulijjo nkugamba sigala ng'otegeka bali basaida kaloli mwana negamba bino byaffe bino generation empya togenda gitegeera ale ndongo ki naawe Alien skin amaanyi gwe kyoba omanya nti abantu bonna bajja ku Freedom City 50% bajja lw'amaanyi g'abantu lwa Bobi Wine naye tolowooza nti abantu bajja ewuwo lwa ndongo ki Abitex kyembadde saga kiri kimu kabataweera bakangane nebake nesagala kaana nnyo naawe kiri kimu ate saabi Abitex toddukasemu osege ani bwagenda kyesaagala
Sina budu bali emiskini. Ali emiskini ebintu bye byakwewaana waana bitali. Sewa kutegeka ku Freedom City gubadde ogenda kuzitowa wali okolera emitwalo 4. Wali okolera emiliyoni emitwalo 2. Namala kutegeka ku Freedom City walina ekirowoozo ekiteeka ku Freedom City. Era amaanyi gonna bagajja ku Freedom City sewa gategeka wali tojja kufuuka w'amaanyi. Nkuwayo omwana omulala muyimbi. Ate bentegeka bonna gobampa aga amalala ge bayita amalala ago galaba olaba amalala go alieni amalala go galaba ago ojja kugejjusa mudda era nkikubuulidde nere ebintu mubitaddemu obusungu Abitex ebintu saali byagaddemu obusungu kubanga ndaba bw'ate obusungu utaddemu bungi. Oyo olaba akamanyiro kateeka mu ssente z'abantu alieni akakamanyiro kateeka mu bantu bajja kuteekako ekiwandiiko kooti bagenda kuteekako warrant of arrest ebyo boogamba abo abayaayi bo bobeera nabo bajja kuteeka ku mpiiko mpaka Luzira ekyo kikubuulidde gwe kyoba omanya nti ezange ogenda zimpa mu bulungi oba mu bubi. Nze sinagaana kuwa ssente zo kuba ze wampa nzimanyi okategedde nze ze wampa nze n'okwongeramu n'okulaga nti ekisooka kyabina siri yala ekitegedde Abitex agamba yakuwa miliyoni 10 ate kati agambye ayagala miliyoni 7.5 eza bbaana bulango zonna oyina zimuwa. Tugenda otambulira awo otegedde oddusa Abitex waali Abitex ekirungi kwoli aliene wunaze Abitex simanyi obusungu obujjeewa obadde toba waalieni nga aliene omwogerera birungi naye mu nnaku 2-3 bwe bapipo baffe mwana ate akatambi n'okakyusa ng'olinga ate akolima Abitex n'okolima okolimazi alieni ekituufu tubiwuliddeko wano ndowooza obaddeko omusajja bati wajjeeyo Nkwakyo ayogedde ssente ze zaleese obuzibu. Negwe omanyi omuntu okusiriwaza gwe ne bwembeera nze nyiiga Sinakabaata omuntu ajja n'omugamba nti emmoloka yange eno ngitunda oba ye n'agamba emmoloka yange eno giyinguze emmoloka yo giyinguze okitegedde n'agamba nkwamu ssente bwe ziti tonamulamula sigwe omugambe mbuno ntunda emmotoka nga emmoloka giyinguze njigwa ssente bwe ziti kati nkwaddeeko miliyoni 1 naye endala kanziko muweeki emu nolinda esooka nolinda eyokubiri none omuntu teyenyeenya kitegedde nate nakugamba nti kyogenda okukola kati ogenda kumpa kaadi nange wenaafuna agigula njimuguze kati nkweko balansi wo ekyo kiba ki ekyo nze nange sibikkiriza naye agambye bigenda kuba bya kibula ebyokumusasula ssente onaazimusasula nga bw'azaagala 7.5 kasooke tulinda akabuli kabaatamu ate wakaniranga ebaagwa kati Enkwakyo tugisuubira eddaali ere kubanga eya Abitex yerabika egenzeemu pulobulemu eriyo nga ggwe bbanga mu bagambye wano mbuwafunye miliyoni 2.3 polomoto omupya yaliwa ebigambo byabadde wano ne Abitex Brave abejjo yabyogedde mu alieni bamuwadde miliyoni 2 mu Nkwakyo festival agoba Abitex kati omanyi lwaki bataddewo emboozi ya Bobi Wine eri era n'emboozi baletera gikubuuzaako byose nojja jukira abantu twasooka ne tubabuuza tugiteekewa Busaabala oba Lubiri kati awo tubagamba Busaaba jukira nga amanyi Busaabala eba erina okukola ekyabadde kino okubeerawo ng'alina kusooka kubulaka mailing eri sosi ya Busaabala okitegeera lwaki nze okuyisa Bobi Wine amaaso kize kumala kujja Nkwakyo festival Nkwakyo festival ye Bobi Wine oba Abitex ye Bobi Wine kwanza ye Abitex nsobola omuzooleya era social media yonna ennaku zino kati ziringa 2-3 gwe emboozi
account bya account ekuba gwe bawuma Kiseka wabalabye bani bonna bakufudde omukyama ku internet mbuwazeemu omukulu ebigambo zibye sinawulira. Twagala ssente yo mukulu ayogera kife twagala ssente. Twagala kigambo kyonna twagala ssente. Okategera wamma. Yaman kumanya kyono kumanya nwanira ndongo yange silwanira ndongo ya Bobi Wine. Kati gobola endongo yange ya Bobi Wine kati gwetwala ekikuli mutwe gwo mwana. Oshitege. Zeja ssente zange kati buli omwatu ayi kyakola ki? Kyaga kutwala. Okategedde. Ya ebira nabyogedde nako birala bingi nnyo binayogedde nako byesaga nakudde. Nakulabe banga oyogera bingi. Kandi kati abamusanze no bakazuuku kabamu. Saga abantu ate batumanyirire ku ntoli zaabwe mwana nze nja ssente. Wana linyimbideko n'obwere nereve ekula notandika osasulwa. Kyogamba abapromota binasooka okukola nabo oyo Abitex binasooka okukola naye mbona yasooka okumpa omulimu. Bagenza okunsanga nga nakuba dda nga nenzigga. Era abantu bagambye alienimbu walya olina epoloti 3 ddala Fred Lumbi wamulabyeko ofuna ssente za siteeti tokyali ku saidi y'abantu. Saidi y'abantu yeriwa? Mu saidi y'abantu ye saidi ya people power ekulemberwa etali y'abantu yeriwa? Mbwe etaliwo abantu okusinziira ku ngamba ezirwa mbwe etali y'abantu yeyayiyero. Era ne bagamba alien yali ssente. Ye Abitex ali ku saidi yaki? Abitex ali ku saidi y'abantu. Asigale muna abantu. Kati nze Nkwakyo festival kale nja kugitegeka mu nkoko kale. Mu nkoko? Nze si ku saidi y'abantu yategekere yayimbira enkoko. Kati oli ku saidi ya nkoko. Era Nkwakyo ojja kubeera mu nkoko. Abantu bangi bakoze propaganda. Abitex angambye ayagala kudda kamunoonye wano. Ekyo olina omumanya? Abantu boogedde ebigambo bingi mbu wakubye Nobert Engumi simanyi biki wabirabyeko. Yomboozi tulina omumayiro gaffe mwana. Abe wuuyo angambye ayagala kukomawo alina kye yeerabidde. Owaaye kyenjagala okubuuza Alien Skin. Alien Skin weewaana nnyo nti obadde okuba endongo n'ofuna ssente. Nze mpanya ekitiibwa omuntu Mukama gw'asitudde. Alien Skin obadde oyimbira $1,200,000 obadde oyimbira $67,000. Olunaku lwe nafuna ekirowoozo kiwali toyina ne nkutwala ku Freedom City. Ofuna bulungi? Lwe lunaku lwe walinnya eddaala nakuwa $15,000 zotakwatangako. Lwakuba ggwe ng'omusajja ng'omuvubuka waleeberamu empisa zeezo ez'obutawa abantu bitiibwa naye sijja kunenya bw'ati Mukama bwe yakutonda. Osobola okubeerawo mu bulamu bwo wadde n'oba nga gw'osemberayo gyali obutategeera n'ogamba nti Abitex talina kye yakugattako. Osobola okuvaayo n'ogamba nti Abitex talina kye yakugattako mu kalya ya musiki. Nze sina kye nakugattako. Wangattako ki? Ku bivvulu byonna byentegese enkuuka ebeeramu abantu 67,000 nentegeka amasaza nentegeka nakivubo nentegeka ebivvulu byonna ekivulu kyo ddala gw'okukakasa olina kye wangattako ki? Ng'oyogera amazima nze okutegeka Freedom City kuba ebintu byenkola. Kati kolaba oti bino si byakwerumiriza kuba tuli bafumbo. Ngenda kusaba ekintu kimu. Anko Abitex sigala mu nkuuka. Nze kigenda okusaba. Buli mwasi buli omu buli mbuza de ku nkondo ya. Kyenjagala okugamba nze Alien Skin. Kyenjagala okugamba nze sikeerangako nkya negomba kutegeka. Mpulirizaako. Promota yenna w'abeera aba alina okubala ekintu ekitwendinga. Kati Abitex nali nkwegombeko okutegekako. Kati nze nakunoonyaako ntegeke mwana. Abitex simanyi ate njalo okugamba bwe tuba nga twatula mu business ne tutula tukole business lwaki weefuula gwe omulimu gukwefuula gwe omulimu gukwefuula gukula mulimu gwa mutwe
Njagala ombulire endagaano gye namenye ku Nkwakyo yabadde endagaano ki? Sente ziliwa. Namenye endagaano ki olokosezeemu Nkwakyo festival? Sente ziliwa. Nagamba zikuwa ddi? Nagamba zikuwa ddi? Lunaku kiri nakugamba zikuwa. Twagala sente. Gwe Kabata sirika bino bintu bya sente togibisa. Twagala sente. Kabata. Twagala sente. Kabata soko osirike bino ebintu waggulu kutegeerako sirikako. Alien Skin namenye endagaano ki okusazaamu Nkwakyo festival kubanga sikulekirako. Obutaleeta sente zo mu budde. Bwe wayogereramu ne buyitamu abantu banamala kugula tiketi zaabwe ate nali wazireeta ddi? Kati oba tomanyi bwe wali olina kuleeta sente zo kitegeeza nina kuboogera muntu mukyamu. Kyenjagala nyinza okuba nga kwatanga abayimbi. Gwe sigala ku kirowoozo kyo. Tugende mpola Alien Skin. Alien Skin. Mr. Abitex. Alien Skin njagala kugamba ekigambo kino. Njagala kugamba ekigambo kino. Siri nabbi naye bonna agenda mu maaso n'okwefuulira abantu mu ssente zaabwe. Abapromota bonna bazizza mu mabanja. Ab'e Dubai, ab'e Dabani, ow'e South Africa tumusabire oboona agendayo bonna obongeza ssente bonna bali mu bizibu. Ab'e Mubende bonna beefuulidde. Kasanda ogaanye okubeefuulira. Naye nkulayirira bagenda kwegatta ojja kubasasula mu nsasula etali nnungi. Alien Skin sigosoosa okuyimba. Ate ebintu ebyoyimbera si bye biri awo nti bya kitalo. Ate nkubuulira ebintu ebyoyimbera si bye biri awo nti bya kitalo. Ekyo nkikubuulira. Nga mukozesa kana akakisa ngwe mangu nego kyona okumanya twagala ssente. Okategedde. Ate okumanya Alien Skin nze neewunya n'okwewunya Mukama engeri ejja kuwaffe. Olaba ogamba nti feva ya Kyagulanyi. Olaba ogamba nti feva ya Kyagulanyi terina kye yakugattako. Feva ya Kyagulanyi nkyogedde ddi? Kabata. Kabata. Omusajja omulaba gwe bayita Alien Skin. Omusajja omulaba gwe bayita Alien Skin. Ekyo nkikugamba nga ngenda kuva ku live. Lekeraawo okujevuna abantu kubanga Alien Skin toli wa kitalo. Lekeraawo okujevuna abantu kubanga toli wa kitalo. Toddamu kujevuna abantu kubanga toli wa kitalo. Abantu bawe ssente zaabwe ez'obattidde. Naye nkugamba ezange z'ogenda kuzimpa. Ate nkulayira ogenda kuzimpa mu bubi. Ogenda kuzimpa mu bubi oba mu bulungi. Wagala ssente. N'ekyo ne kashi. Abantu aweeraba. Wagala ssente gwe va muzannyo ogwo. Abantu aweeraba. Wagala ssente gwe va muzannyo ogwo. Abantu aweeraba. Wagala ssente gwe va